olwali tugenda kutunuulira engeri entuufu ey'okusala ekyenyi ky'omwana omuto ate era n'okusala enjala z'omwana omuto. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo, tugenda kumanya kyajja kitya ekyenyi okuyitibwa ekyenyi ate era kyajja kitya enjala okuyitibwa enjala. Ekyokusatu kye tugenda okutunuulira, bintu ki ebituufu by'okozesa mu kubumbirira ekyenyi ky'omwana omuto ate ekyokuna bye tukola mu kutuuza omwana omuto n'okumuwa emikisa n'ebirala eby'enjawulo. Byonna mu vidiyo eno. Alamusiza bassibo ne bannyabo mwenna abagoberera vidiyo eno ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV. Bw'obanga oli mupya nga tonaba kwegatta ku mukutu gwaffe, nyiga ka subscribe ako weegatte ku mukutu gwaffe gono, sharinga vidiyo eno ate era ogirayikinge ate era okomentinge osobole okubeera ng'ofuna obutambi bwaffe bwonna bwe tuteeka ku mukutu gwaffe gono. Bw'obanga oli mupya, nze Daniel Balamaga ku Labuka TV n'omukutu gwa Nantagwa Buwumi. Tusomera obutabo ku mukutu gwaffe ogwa Nantagwa Buwumi ate ku mukutu guno tukuwa emisomo egy'enjawulo egigenda okukyusa obulamu bwo. Teweerabira kwegatta ku mukutu guno osobole okubeera ng'ofuna obutambi bwaffe. Nammwe bassebo ne bannyabo abali eyo ng'oyagala okulaakulanya omukutu gwo gwa social media, ng'oyagala okutandika okufuna ssente eziyinza okuyamba mu biseera bye eby'omu maaso, kuteekateeka content pikisi zonna gwe z'oba oyagala. Ojja kubeera ng'otukubirako obeere ng'otwekwata ate era naawe ayagala omusomesa wo ow'ekyama anaakusomesanga ebyafaayo, obuwangwa n'ennono, eby'omukwano, eby'okwekulaakulanya, okubuulira, oyagala counseling n'ebirala byonna eby'enjawulo, tukugamba ennamba yange k'oyinza okubeera ng'onfunira akagatta 256 749 46 10. Ojja kubeera ng'oyogera nange era tujja kubeera nga tutambula bulembwe mu ngeri ya nkolo nakambi. Bassebo ne bannyabo, nga tutandika omusomo gwaffe ogw'olwaleero, waliwo ebintu bye tugwanidde okumanya. Ebintu ffenno twewaayo okubeera nga tusomesa abaana baffe abaliddawo n'abalijja. Ekibayisa abaana kiva mu kigambo abanaasigalawo nga ffe tuvuddewo. Kyekibayisa abaana abanaasigalawo nga ffe tuvuddewo. Mu ngeri bweti balina ebintu bingi bye beetaaga okubeera nga bamanya bye batamanyi. N'olwekyo kyova olaba nti tugamba obukulu bw'olutambi luno lusheyalinge ne munno. Lusheyalinge ne munno naye yeeyongera okuyiga. Toba wattima, sheyalinga ne banno nabo bayige. Bino ebintu byakuyambagana naffe kyova olaba twewaayo ne tujja okubeera nga tubasomesa ate mubeere nga mubimanya. Waliwo engeri entuufu ey'okusala enjala, wabula ate ekyennaku abantu baffe abasinga tebakimanyi. Bangi bakola ensobi, basala enjala z'omwana n'ejjirita, tekikkirizibwa. Ate ojja sangayo abalala nga bo bakozesa nairokaata. Omwana omuto aba muto, aba tannaguma. Waliwo bye tuteeka okwesonyiwa ku mwana omuto. Bwe tuba tusala enjala z'omwana omuto, tetukozesa nairokaata, tetukozesa jirita, tetukozesa ki, wabula biki bye tukozesa. Awo nno we wali point enkulu. Kaakati bassebo ne bannyabo, omuzadde gye bufa ne gye bwenkana, enjala z'omwana omuto tetuzisala na jirita, wabula bakulagira kuziruma n'amannyo. Lwaki? Omwana oli nkugambye aba akyali muto, aba tannaguma, kitegeeza waliwo bye tuteeka okusooka okwesonyiwa. Enjala bwe zikula ennyo maama nga tozisaze kireeta endwadde, ate era ekirala etera omwana ono okweyagulaayagula. Bw'atandika okweyagulaayagula kimuleetera okwetuusaako obulabe. Ate oluusi abaana banne abato asobola okubaagulaayagula oba okubasuna. Awe nnyina amuyonsa asobola okusunaasuna n'ezo enjala z'aba alina. Ne bwe tutakyogera nti enjala ezo zireeta obujama, ekyo of course kirabikirawo nti enjala zireeta obulwadde. Bassebo ne bannyabo, ddi lwe tusala enjala z'omwana owulirize kasita zitutunukayo, tokkiriza kukula. Bw'olaba nga buvuddeyo tobukkiriza kukula.
bw'okimanyiza omwana nti njala tezirina kulaga kakubo kali akalembeko obukyafu. Kiyamba omwana okukula ng'akikutte bukusu n'akyemanyiiza. Bano abaana bemulaba abakyasinza okuzaagaala bwe gati abasinga n'ewaka ewabwe bwe baakulira bwe watu bwe waali. Kubanga naawe omuzadde obaddeko eyo n'olaba omwana w'omuntu ng'ayina enjala bwe ziti n'ogamba bannange ono bazadde be bo tebaziraba. Kaakati abaana bwe batyo era bwe bakula be boosanga nga ye enjala ziri n'ogamba nedda kaakano ono ddala abeera mu nsi yaawa. Abeera mu nsi yaawa ne waffira tubeera naye. Kale ebyo byonna omwana olina okukula ng'omuyigiriza nti tateekwa kubeera na njala. Ekyenjala nga nkifundikira mungamba abazadde abaana bammwe mubayigiriza ebintu ebituufu. Omukugu omu yawandiika ekitabo n'agamba children learn what they live. Abaana bayiga ebyo bibawangaaliramu. Bw'akulira mu maka ng'ekyobuyonjo tebakitwala nga kikulu naye bw'akula ayiga obukyafu. Omwana n'akula n'avaamu empeke tegubangako muniino kuba kwewaayo ng'omuzadde n'olwana masajja kibuye w'abakazi n'otendeka omwana mu kkubo eggolokofu. That's why Bible ekugamba nti omwana mumanyize ekkubo ettuufu ne bw'alikula talirivaamu. Omwana mukube tolimutta okusinga okuleka ensi yeba emukuba. Ensi yo bw'eba ekuba eramuza kutta teyina budde bulinda. Era muza kuba ku mutwe kaakati gwe bobanga ti wamutendeka yensi esobola kumuswanyula mu ngeri yaayo nga yo bw'eswanyula. N'olwekyo bino bya makulu basibo ne bannyabo okubeera nga tubiyiga. Nga nfundikira enjala lwaki ziyitibwa enjala. Bwe nali nkola okunoonyereza abakugu bagamba nti enjala zino olw'okuba omuntu azikwata ne niyagula yenna kyetuva tuziyita enjaguzi. Enjaguzi zaagula omumwe twatoola erinnya ne tujjamu enjala naye nga liggwayo nti enjaguzi. Katugende ku gundi yaffe ey'okubiri yeey'ekyenyi. Ekyenyi kino bwe tuba tubumbirira omutwe gw'omwana mwe kimuyita ogushepinga. Kozesa kyogero ekyo nakinyonyolako emabega era abagwataafuna lutambi lwaffe genda ku mukutu gwaffe ogw'Olabuka TV eyo YouTube channel onoonye olutambi olwo ogenda kululaba. Twali twogira ku kyogero obukulu bw'ekyogero tutandika okubumbirira omutwe gw'omwana asobole okufuna shape entuufu okuva ku lunaku luli nga tukyali mu kyogero. Kaakati ate na wano ne bwe tuba tumunaaza era still tusigala tukyabumbirira omutwe gwe n'okushepinga ekyenyi kye. Omwana omuto tutandika ddi okumusala ekyenyi. Tuba tusala ekyenyi ky'omwana omuto tetukozesa kamwano mwe gye muyita ejjirita. Apaana tetukozesa makansi oba mashini. Apaana tweyambisa akawero. Ngenda kuwa ebintu bya mirundi egyo gwojja kulondako kyolaba ekigenda okusingira. Ekisooka tufuna akawero okuli omuzigo omuganda. Oyinza ofuna akawero n'okanyika mu muzigo omuganda n'ogenda ng'osiiga bw'oba omaliriza okunaaza omwana w'oyagala ekyenyi kiyite era kitambulire. Awo nawe ogenda osiiga ekyenyi kino omwana gy'akoma okugenda ng'akula n'okubeera ng'ekyenyi kigenda kyetema oba kyetereza mu gundi eyo gye wali okyagalako. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo bwe tuba nga tetweyambisiza akawero okuli omuzigo omuganda tukola tuti. Buli lw'omala okunaaza omwana ofuna akawero oba akagoye omwana kwakunkumudde omusulo gwe n'ogenda ng'oyisa wonna w'oyagala. Bw'obanga tokozesezza nkola eri ey'omuzigo omuganda funa akawero kali omwana kava okukunkumulako ogende ng'oyisaawo wonna w'oyagala ekyenyi kye kiyite. Bwe tutyo bwe tukomola ekyenyi ky'omuto. Bawala baffe ennaku zino bino tebabimanyi. Kyova olaba nti n'ababisomesa ku intaneti obanoonyeza mu kiwato nga mazina. N'olwekyo bw'okola ekintu ekyo
ekyenyi ky'omwana omuto kijja genda kyeshepinga naye otuyamba n'otakozesa girita mashini ebyo tetubiteeka ku mwana omuto. Bassebo ne bannyabo yemu ne ku nsonga lwaki omwana omuto situgwanidde muteeka mashini mu nviiri kumusala nviiri. Bwe tutandika okunnyonnyola akatyabaga akali mu bintu ebyo, omwana omuto kiki ekimukuteesaako mashini nga n'obwongo bwe buba tebunaguma? Abazadde abakikola ekyo mukikomye, tekikkirizibwa. Lwaki kiyitibwa ekyenyi? Bassebo ne bannyabo, bw'oba oyogera n'omuntu bano abaana ab'amafandali agira bw'ati ekyenyi n'alyoka abina ensigo yinze n'akiwaabwe woololo bra. Kaakati olw'okuba ekyenyi kiyina gundi eri ey'okwenyinyala, oli n'atunulira omuntu n'aga ebyo sibirya. Kati kyebava bakiyita ekyenyinyazi, kubanga kyenyinyala otunulira omuntu byakola nga byabamuuje kakyeri bapendeos n'ugamba bannange ekyenyi kyenyinyala mwe tujja erinnya ekyenyinyazi. Kaakano lye mwasalako ne lifuuka ekyenyi. Awo tuvuddeyo kaakati kanfundikire n'ekyenkola y'okutuuza omwana ate olutambi luno nalwo tulute. Mwana omulenzi atuulira ku myaka emeka? Anfundikira ne poyinti y'okutuuza omwana. Omwana omulenzi batandika okumutuuza ku myezi 5 oba 6, ate omuwala gibeera myezi 4 ku 5, eriyo n'abamutuuliza ku 3. Kaakati olunsi kisinzira ne ku bunywevu bw'omubiri omwana bw'aba alimu, olw'emmere gy'omuliisa. Baganda bange abali mu bibuga, bw'ogendako mu byalo n'olaba baana bwe bali abali mu byalo naddala ab'abanaku, oyinza okukaaba. Osanga omusajja mu kyalo nga ewaka ngana ekyokulya genda ekalamojja enjala ekunkumula abantu buli lunaku n'ebatta olw'endyambi. Endyambi y'emu ku katyabaga akakyasinze okuvaako obulwadde bwa kwashako. Era ekiri eyo waggulu eyo mu basajja baffe ab'ekalamojja, mu mawulire gonna agayitiŋŋana bakugamba bakunkumuka olw'enjala. Kaakati omwana akulidde mu mbeera y'enjala, tukkirize tugaane n'omubiri gwe gulwawo okuguma. Kyova olaba nti eriyo omwana gw'otuukako ng'aweza omwaka naye nga tatuulanga, nga tanaguma. Bassebo ne bannyabo, bwe tweyongerayo edda mu byalo abamu ne kaakati abamu bakyabikola. Asimanga ekinnya mu nju oba mu ddiiro lye tuyita eddumbiizi, ne bafuna ebigoyegoye bye bateekamu ne balyoka batuuzaamu omwana. Ekyo bwe kyadiba kyekyaddako, baatandika okutuuza abaana mu bibbo. Kaakati bwe twava ku mulembe gw'ebibbo eyatuulako mu kibbo ng'ogoberera olutambi luno, tukwagala nnyo. Kaakati bwe twava mu bibbo ne batuuza abaana mu mabaafu. Ze baafu kaakano abantu ze basinga okukozesa. Ne mu byalo ebimu gye bali abayina ebbaafu ate era gye bali abakyatuuza abaana mu binnya. Omanyi gwali mu kibuga oyinza okulowooza nti ensi eno bw'ogiraba bw'erino. Mu byalo gye bali abakyasima ebinnya mu nju ne batuuzaamu abaana ate era gye bali abakyatuuza abaana mu bibbo. Otegedde? Kyova olaba nti mu byalo emikisa gy'okusanga abaana abaziŋŋamye gibeera mingi nnyo okusinga ab'omu kibuga. Why? Mu byalo n'endabirira y'omwana tebangako nnungi, naye mmwe ab'omu bibuga yeegulira kiyugati n'akinywa. Omwana n'akula omubiri gwe oweeva nago ga bulabe, n'akula n'omubiri gwe. Ate bwe nditandika obatimiratimira obulabe obuli mu mata ge mumanyiiza abaana. Omwana mumanyiiza amata ge weefumbidde, so siga mu mikebe. Mwe abagagga baamanyire okupiika abaana amata g'omu mikebe, tubalabye n'obwongo bwabwe nga bwe bulowooza. Ebyo ebiwala bye mulaba ebinyirira ku intaneti, ebyana by'abagagga naye ng'omutwe mukalu. Kati kambagambeyo kino, omwana akulidde ku mata bino bye bagula mu mikebe, endowooza y'enfu nnyo nga bw'okiwulira. Era tebakulya koyini
nti mundowooza ye asobola okwenkanankana n'omwana nnyina gwe yayonsa n'amala ebbanga. Maama bakulagira nti bw'oba oyonsa omwana waakiri wandibadde okwonola omwaka. Naye kaakano bassebo ne bannyabo abawala abamu abaaga ebya showbiz abamu bakoma ku myezi nga 8 ne bakoma awamu n'obutagiweza n'addira omwana n'atandika omukatankira amata ag'omu mikebe. Be babaana be muzadde n'osanga oguvubuka ogunyirira gwana gw'abagaga naye ng'amagezi tayinaamu yadde ejjiiko. N'osanga abawala omuwala anyirira nga byonna abiyina naye ng'omutwe. Kakati nti omwana gw'ogenda okukuliza ku mata Yesu ajja kufuna omubiri anyirire omulabe nga yeeyagaza, naye ffe tukimanyi nti mu magezi ajja kuba tayinaamu yadde. Be musanga abali ku timbagano batukunamira batusitamira yakulago sitama okulaga ebitundu bye bya private party yabifuula public party. So kitegeera why nebyokuza omunywesa byebyo birimu already chemicals. Naawe maama obutayonsa mwana kimala ati abaga akalimu ekyo bebaana endowooza y'omwana yayonka ebbeere n'akulungula omwaka oba gumu kitundu tefaananangako n'endowooza y'omwana eyayonka ebbeere n'akoma ku myezi 5-6. Tebasobola kwenkana ndowooza. Omwana atanamera mannyo taweekebwa. Amagezi agabanga mu ekyo mubiri gwe guba gugonda nnyo, guba gukyalebera, bwagwa ayinza okufiirawo. Effe wano tulabye obutamanya bw'abantu kambagambe n'osanga ng'oli mwana myezi 3 oli amutadde mu mugongo n'ogamba naye oba ono yakulira sayidi ki? N'abaana baffe tuleme kubalengezaayo. Omwana ow'emyezi 3 tosobola muteeka mu mugongo. Omwana ow'emyezi 4 tosobola muweeka mu mugongo. Omwana ow'emyezi 5 aba akyali muto. That's why wano baakugiranga n'omwana nga balina n'ebbanga lye bamuteera mu nju obutafuluma. Kaakati ebyo byonna ffe tubiraba ne tunyeenya emitwe ne tumanya nti be bantu baffe be tulina. Be bantu baffe be tulina. Ensajjudde abantu naye almost ebitundu 80 ku buli 100 obwongo tebulowooza. Nazzi kuno omwana bwe yawezanga emyezi 3 oba 4 nnyina yamutwalanga ewa nnyazaala we atuuze ku mwana n'okumuwa emikisa. Kaakati ssebo wange gwangoberera oba nnyabo wange gwe bukyozala uwo wali omututeka ewammwe. Kirungi twemanyiize omanye ensi yakyuka tukkiriza okutambula nayo, kubanga bw'otakyukakyuka enkyukakyuka yejja kukyusa. Naye ate waliwo ne betugwanidde okusaamu ekitiibwa abaana bo bw'oli osanga oli n'azaala abaana 1 2 3 4 5 6 naye nga tebamanyanga ne jjajjaabwe bw'afaanana. Bassebo ne bannyabo waliwo ebintu tuteekwa okudda ku ntambuza y'ebintu entuufu. Omwana wo bw'obanga onoonya afuna emikisa mumanyiize omutwalako mu bazadde be mu bajjajjaabe bamuwe ku mikisa. Kijja muyamba okulaba nti ensi eno agiyitamu bulungi. N'ebimu ku bintu ebibonyaabonya abaana ba leero bye tulaba abatusitamira abatuwemula okufa obufi n'osanga omwana omutono alabye akaana okawemula n'ogamba naye oba ono bazadde bibombi weebali oba baafa. Kaakati ebyo byonna omwana waakulidde. Ffe tetunenya mwana waakulidde naye tunenya gwe omuzadde yamukuza. Nze Daniel Balamaga ku Labuka TV. Bw'oba oganyuddwa mu vidiyo eno nkusaba onyigeka subscribe weegatte ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV osobole okufuna obutambi bwonna obuyitako. Eno girayikinge sharinga ne muno ate era teweerabira commentingako leeta ekibuuzo kyo kyonna tujja kubeera nga tukyanukula. Mubeere bulungi mweraba.